Abatuuze ababadde basula ku Tebuukye bakubyalo okuli Kaswa, Nganjo, Lunyonyola ne Lwannyonyi mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero olw'abantu abeeyita bannannyini ttaka kwe batudde okubatiisatiisa entakera okubagobako. Embeera yatandika ku mulembe gwa RDC Namuganza n'atugamba ffennyini n'atugamba tujja bakumako omuliro. Tujja bakumako omuliro bwe mutaatuveeko, bwe mutaave ku ttaka lino. Mu Gwomukaaga omwaka guno abatuuze bano nga bayitamu munnamateeka waabwe Peter Kimanje Nsibambi bawandiikira Minisita Ombeezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja okujja okubataasa. Era ne bantegeeza nti basengulwa, basibwa, battibwa olw'ettaka. Ina fayiro 3 mu makooti ag'enjawulo w'obulenzi n'ebiweebwe. Era abasirikale bakola kyamaanyi nnyo tutulugunya nga bayita mu baami abo. Tulina abantu ekibanja kitunze kakituwaddeeko katusajjakanyikemu ikemumalabataka babiri. Ne Minisita Mayanja yabitaddemu engatto okutuukayo okugonjoola ensonga zaabwe era olwatuuse abatuuze baabadde ku ndaba kuki. Nga beerimbika mu ofiisi ya pulezidenti mu tebakola tebava okututulugunya. Netugenda mu kooti emyaka 8. Kooti n'esalawo nga ettaka lyaffe. Ettaka eryogerwako liriko obugazi bwa square mile namba mu ggombolola y'e Katikamu ate ettaka eddala liri mu ggombolola y'e Kamira ne mu town council y'e Luweero. Kakati minisita leero azze okufa kukome. Amaziga gakome. Minisita Mayanja bano yabawadde ku buwerero bwe yalagidde ababadde babatuntuza okukwatibwa ng'agamba nti ssemateeka w'eggwanga n'etteeka ly'ettaka biwa obukuumi ow'ekibanja obutamala gasindiikirizibwa nga kyonziira. Oyo owantu oyo akozesa okuba n'ekyapa ekyo okugoba abantu ku ttaka. Poliisi munoonyerezeeko omukwate asibibwe ng'amateeka bwe galagira. Ow'ekibanja tewali ajja kukwatako kubanga this is a constitutional matter. Bw'ebanga court order yegambye tew'ekibanja aveewo eno constitutional guarantee neyo court order ebaafu. Nga court bwe zigamba nti ekiragiro kya president ekinyomebwa abantu bano bwe bakuulira disitulikiti bakwasa abantu abo bonna baddeyo ku bibanja byabwe kaakati. Ng'amaze okuwa ebiragiro, Minisita Mayanja yasabye n'akayimba n'atandika okuba ebyamu n'abatuuze nga beekulisa. Oluvannyuma abatuuze beesitukiddemu okwekwatira abantu ababadde babatuntuza ng'eno bwe babayisaamu ensambaggere era poliisi eyababataasizzaako.